Alright, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku lwe twalonda ennaku z'omwezi nga 15 and a day before internet yagibwako and a lot of things happened mu kaseera nga people would not access internet. Remember akaseera ako, it was only the mainstream media as in the radios and TVs to share information. Gwe ssebo banya bandaba ekikangabwa kyagwa mu district y'e Kibibi, rather mu district y'e Butambala, oluvannyuma lw'amagye okukuba bannayuganda abasoba mu 7 nga poliisi bweyogera. Olunaku olwaleero Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'anenya Muwanga Kivumbi okubeera mu lukwe lw'okuttisa abantu, era n'ategeeza nti abawagizi ba Muwanga Kivumbi baali balumbye police station, y'ensonga lwaki baakubwa amasasi. Olumaze okwogera ebigambo ebyo, Muwanga Kivumbi avuddeyo n'akola olukuŋŋaana lw'abannamawulire mwategeereza eggwanga. Remember, ever since abantu bano bwe baakubwa amasasi, Muwanga Kivumbi abadde asirise, era avuddeyo n'aclearinga air abantu bano lwaki baakubwa, kyava ku ki na buli kimu nga bwe kyali on that day. Abantu bano baakubwa amasasi ku lunaku lwe twalonda, era mu bigambo bye Muwanga Kivumbi agamba we baamala okulonda yakuŋŋaanya bonna ba polling agents okuleeta DR forms ewaka ewuwe ezize ng'omubaka kosa neza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga president. Era abo abaakubiddwa amasasi babadde abamu ku ba polling agents be n'abali ku ttiimu ye ebadde enoonya akalulu. Bino bigambo bya Muwanga Kivumbi ali mu kubanga asangulawo ebigambo bya Yoweri Kaguta Museveni byayogedde nti abaakubwa baali balumbye police station. Era Muwanga Kivumbi n'agamba nti abantu abo abaakubwa babakubira wakawuwe mu garaji ye, era ne garaji bagiraze ng'erimu ebituli by'amasasi. Ekimu ku biraga nti abawadde Museveni information bamuwadde enfu. Muwanga Kivumbi wabadde ayogera bw'ati bw'ayogedde. Katuulize ate tukomewo tovaawo. So the president is totally misinformed, totally out of for him to say that gangs attacked a police station. There were no police station that was attacked. It is the military that descended to people in my home, and these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because in that place I have cameras. Not only cameras, there were people who recorded videos. That's why after killing people, after killing all the people who are there, they did another firing and ensured that they retrieved every dead person and packed trucks and took them to Gombe Hospital. We have footage of soldiers carrying dead bodies. We also have a footage of 2 soldiers that were shot at the site. Therefore, for him to allege a terrorist act on me and on any of the people who are victims of state violence is extremely unfortunate and unbecoming of a head of state. Is he misinformed? Now, if he's misinformed to that level, then are we safe for the country that the president no longer gets a right briefing? Because as the president, you are the #1 consumer of intelligence, verified. Now, if he sits out there and he was addressing bishops, I've seen a number of clergy. I don't know the gathering, but I've seen a number of bishops. So before men of God, in a straight face, the president is lying. The thing is, government must account for all dead people that were killed in that election. It is them that killed people, and an attempt to turn it round and put it on us, an attack on my home, not even
is very, very unfortunate. So the president, for him to say they attacked him, is there a polling station in Ibugo at my home? That was no attack at all. This was all inspired, a kind of a cover-up one, to try and rig an election, which for me that is a minor thing. And if it is near a police station, I would simply put a ping on myself and walk myself to prison. I will not even allow a court process. All right. Okusinziira ku Honorable Muwanga Kivumbi akutegeeza nti abantu abawadde Museveni information bamu misleadinze. Enjege eno yatuukawo mu makaage e Butambala. Ab'amagye balumba amakaage. Oluvannyuma lw'okumala okulonda, Muwanga Kivumbi yakuŋŋaanya abaana abalina DR forms ze nga bali mu kuziteekateeka bambuke ku district. Gw'amanyi amaka ga Muwanga Kivumbi ogamanyi w'oyita ng'ogenda ku district. Bambuke ku district batandike okuwulira nga balangirira. Era Muwanga Kivumbi akutegeeza nti ensonga eno yalimu abantu abo babadde avuganya. Era their intention was kujja kutuwala DR forms. Muwanga Kivumbi ategeezezza eggwanga nti alina ne cameras mu makaage ne footage amuyina. Era essaawa yonna agenda kubanga ata footage ono okukakasa abantu nti bano balimba balina kigendererwa kirala ekyakubya abantu. Era n'asaba poliisi eveeyo accounting for the killings of innocent Ugandans that were killed. Poliisi egamba nti abattibwa baali 7. Muwanga Kivumbi agamba abattibwa baali 10. Waliwo ka video kendabeke sasobola balaga omusaayi, ekitaba ky'omusaayi ekiri mu luggya lwa Muwanga Kivumbi. Era akutegeeza nti olumala okukuba abantu abo amasasi baleeta ekimoloka ne batwala emirambo n'abalwadde ne babatwala mu ddwaliro. We are asking ourselves, twawulidde omwogezi wa poliisi Lusoke ng'ayogera birala. Museveni azze ayogedde birala. Muwanga Kivumbi ate ye azze n'aleeta n'obukakafu nga bakulaga n'ekitaba ky'omusaayi ogwayiise mu makaage. I think this issue yetaaga otunulwamu. Era nkugamba ebigambo bino gwandaba ensonga eno tegenda kukoma wano. Era Muwanga Kivumbi Honorable ow'ekitiibwa tubadde tusaba nga ffe bannayuganda bali concerned bambi akatambi ako katereke nnyo because it can also be used. Muwanga Kivumbi mbigambo byagamba n'akalulu yakawangula ne DR forms azirina. Wabula ng'omugunjufu afiiriddwa because oyo omuyaye gwe balangiridde e Butambala amazima teyalidde. Muwanga Kivumbi badde asobola resistance. Naye yabadde tasobola kukola ekyo ng'afiiriddwa abantu be. 10 of his fans, supporters were killed, shot dead. Kyali kijja kulabika bwe Muwanga Kivumbi ogenda ku district atandika olwanira akalulu. Wabula ye yakuumye DR forms ze n'agamba it is okay. Katumale okuwerekera abantu baffe, tumale oziika abantu baffe ng'omuntu omugunjufu. It wouldn't make sense okugenda olwanira DR forms nga bassa abantu 10 singa yabadde omu. 10 people dead. Not just dead nti oba babadde balwadde. They were shot at mu makaage we babakubidde amasasi. Kyannaku nnyo nnyo. I think it was not called for. Era sikiwa nti oba poliisi eyina ensonga gyegenda okuwa lwaki yakubya abantu mu maka ga Muwanga Kivumbi. Sirabawo nsonga. Era ekimu ku bigenda okwexoneratinga Muwanga Kivumbi kafute gyako. Wabula n'abamu ku bantu ababaddewo ku kyalo baavuddeyo nabo ne boogera ku nsonga eno ku njege ne yatuuseewo mu maka ga Muwanga Kivumbi. Era omwami ono omuvubuka ono ka clip kano kasanze ku TikTok nga katambula y'omu ku ababadde ku ttiimu ya Muwanga Kivumbi akunnyonnyola wa gye byatandikidde n'abaani ababadde emabega w'ensonga eno. Wabula mpuliddemu erinnya ly'omu ku bantu abadde bavuganya e Butambala. Wuliriza video katukomewo.
Tange mpitibwa Mugeraddewo okuva wano Kayenje Butambala sinziddewo omwami Honorable Muwanga Kivumbi twagenze okuwongera olunaku lwajjo tukomyewo okuva mu kulonda bakuŋŋaanyiza obululu bwe bakuŋŋaanyiza tuli ewa Honorable tuli awo tulinda tugende ku district tulabe engeri tugenda okubalamu obululu bwaffe tumanye n'omuwanguzi omwami akulembeddwamu ekibinja ekyakoze akajagalalo mu bululu baadi bamwita RDC Hassan nga yeegaseeko Kadunabbi owa tipa ne bajja n'abavubuka mu drone eya Lydia Mirembe ne bakuma akajagalalo mu kkubo ne bakumamu omuliro basobole okugamba nti nno abawagizi ba Honorable Muwanga Kivumbi be bagezezaako okukyankalanya ab'obululu twadde tukyala eddakiika nga 10 aba Lydia ne bafubutuka gye bavudde ku sayidi y'ekibibi bajja batuuka wano ku Lyambuka ku district opposite ne Honorable Muwanga Kivumbi ne batukubamu tear gas ne mukadde wa Honorable kata alugulemu obulamu mu kwagala okutaasataasa ku bulamu amasasi ab'amagye gye bavudde ne bateeka okukuba amasasi ne batta abantu abakazi babambudde engoye babatutte bwereere emiramu bagitutte Gombe bagiddusizaayo olw'okwagala okubuza obujulizi nti bassa abantu babadusizza mpaka Mulago naye obujulizi bwe tulinako bwa ngoye ezasigadde n'omusaayi oguli mu nnyumba bo bagamba nti bakubye amasasi nga babuzaabuza okugamba nti nno twadde tukumye omuliro mu kkubo naye ng'ate bo bennyini be beekumyemu omuliro kitegeeza fe ababadde ku ddembe lyaffe be baagadde batuwakuleko ki olutalo tetwataddewo olutalo okuleka bo tteekawo olutalo baamalirizaawo ne bagamba tugenda na kukabba tukawalangirire bya divorce era buno obudde bali mu kubajaganya bo beerangiridde nga bo ffe tebaatuganyizaako yadde okugenda ku kitebe ewabalira obululu sawa yonna tutudde wa Honorable bo bali mu kubajaganya tetulina kitumanyi mwenda abakulu abo nga bajja nti bateekawo embeera egamba tugadde ekkubo eritwala obululu ku ssaawa 9 ogw'ekiro twanyusa okulonda ssaawa mmeka. Alright, yoyo muku babadde ku timu ya Honorable Muwanga Kivumbi. I strongly believe this issue erina okubanga etunulwamu nnyo because abantu abakubiddwa amasasi bangi, abantu abafudde bangi nnyo. All that kubanga baagala oyisaawo abantu baabwe. It is really bad. Kibi nnyo, kikaabya, kya nnaku nnyo. Tusaba Allah emyoyo gy'abagenzi agiwummuze mirembe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era ne tusaba ne police ne government eyongere okuteeka amaanyi mu nsonga eno. We basookedde okwekuba engalike kwe kufiidinga Museveni amawulire amakyamu. Ekyo of course kyamulabisizza first hand nti bamuwulidde information enfu nti abawagizi ba Muwanga Kivumbi baade baagala balumbye police station naye ng'ate babakubidde amasasi mu maka ga Muwanga Kivumbi. Tambuza video.